Bana NRM basaze eddiiro. Ali ku Pale FM waliwo bana NRM bano basaze eddiiro. Ababadde bagamba nti NRM ffe tuyingiza ffekka tetufulumya lero bafulumizaako. Lero omulamwa ogufuluma gubadde mu ggule. Waliwo abafulumye okuva mu NRM ate soomu si babiri si basatu kataba koona eddaziini. Kataba koona eddaziini nga bava mu pate ya NRM bagamba nedda ffe tuyina ensonga zaffe. Abasinga nammwe ensonga muzimanyi. Abantu be Alebutong abakulembeze bonna tebalesse muntu n'omu mu woofiisi. Bonna banobye lumu. Banobye lumu abakulembeze. Abasoba mu 11 balamba mu pate ya NRM Alebutong bakulembeze beeyo ba flag bearer abeeyo bano bagamba tugenda kudda ku yeesimbyewo woman MP mukyala ali independent bagamba NRM bye bye. NRM bye bye. Ekimala kimala. Wakati nga twolekera akalulu k'omwaka ogujja nakusomesa zigenda kubira 15 bano 11 n'okusoba mu Alebutong district bano bakurosinze nga bagamba tugenze kuwagira independent eyesimbyewo kuwa independent woman MP. Bagamba nti okusinga okubeera ku muntu atatukolera bye twagala okusinga okuwagira omubaka owa NRM gwe bataddeyo nga tagenda kukola tumumanyi talina kyagenda kukola. Ffe nga ffe tusazewo tewali atukase tewali atuguze tebannabakutuwa ku nsimbi yadde tusaze eddiiro. Achien Christine ye yeesimbyewo kuba candidate. Achien Christine ayo kakati ali mu Abong Meno Village Mutekulo Parish Mutekulo Parish Abia Sub County. Timu namba yasaze eddiiro egamba bagamba nedda bafulaga beyara nabo bagambye office bagidduse mbagenzi bagambye ekimala kimala tugenze wabula bagamba nti bagenda kuwagira General Kaguta Museveni tebalina buzibu bajja kumulonda naye woman MP wallahi ne obo fete tugenda kuwa kalulu Alebutong district. Bana NRM basinga bavudde bagamba nti kye mukoze kikyamu nnyo mwandisoose kwebuuza ku generali mwandigambye omukulu n'agonjoola ensonga ate mwandyogedde ng'obudde bukyali titasobole tutamuwa kaadi nemmwe mwali mumwesembe emabega nti afune kaadi yagifuna kati mumwesambye mugenze ku candidate. Kakati awe twalengeredde omukulembeze tukyali mu NRM nabo sebo batolokayo nabo baddukayo we twalengeredde General Kaguta Museveni president we yabadde Masindi ayina ebigambo bye yayogedde ku Kyagulanyi ayina ebigambo bye yayogedde ku Kyagulanyi. Bobi Wine byavudde mu kamwa ka General Kaguta Museveni wakati nga ali kurale Masindi abategeeza abagamba kanjogere statement ezayogeddwa nga songeddeemu yadde okolola yadde n'okuwuuna. General Museveni ategeeza agamba nalaba kali akasajja ka Bobi Wine nalaba kali akasajja ka Bobi Wine mafuta tebamanyi kye baliko bano babayita bamulya byengedde. Bino bigambo bya General Museveni bamulya byengedde basanga biyidde bibagala okulya tebasobola kukola byabwe. Bigambo bya General Kaguta Museveni kitegeeza indirect message agamba nti amafuta agekoledde. Tegedde mwana wange. Wakati nga ye Kyagulanyi Sentamu ng'ogenzeko mu nkambi ya Bobi Wine Kyagulanyi Sentamu
olunaku olwaleero ali sayidi z'e Kaseese, leero bukedde ali sayidi z'e Kaseese gy'alaga ng'ennaku omwezi 12 Lwakutaano Kaseese. Wabula nayogeddeko n'omu ku bannange abali e Kaseese, yaŋŋambye nti abeeyo mu Central, ab'e Busoga mwayaniriza Kyagulanyi, ab'e Masaka nti mwayaniriza Kyagulanyi, munnyaniriza eri yennyini nnyini, ekyaffe kya level ndala. Ab'e Kaseese we bategeeza ku mitimbagano egy'enjawulo, bategeeza bagamba nti Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine bamulindiridde nga nkuba etatonnya mu Jordani, bamulindiridde nga nkuba ng'ebuze. Kyagulanyi bagamba nti bamwesungidde ddala sayidi z'e Kaseese. Eyo nno wa tabbu. Olaba ojjukira ekyabadde 40 babadde 40 kumpi na Kaseese. Ebyatuuka e Kaseese obimanyi, ekyafaayo ky'e Kaseese okimanyi, ekyafaayo ky'e Kaseese okimanyi. Eyo abasajja gavumenti eteekayo nnyo amaaso amajogi olw'ensonga waliwo abali baagala okubasulika sayidi ze gye mubimanyi, eri abali baagala obbamiza omusu nga bagamba nti ffe katufune ewaffe nammwe mufune ewammwe, mufune Uganda yaffe. Oba kati bali bagenda gituuma kyoba Kaseese, Republic of Kaseese, naffe tufune ewaffe. Ebyatuukayo mwabimanya, biranga na biwoobe, gaali maziga meereere, kwali kukaaba, kwali kufa, kwali kuyiwa musaayi, bali bakuyita vaawo mpitewo. Ekyali e Kaseese Kyagulanyi gy'alaze kitegeeza nti kandidate Kyagulanyi principal wa NUP eyo ebyokwogera yayinayo bingi nnyo. Examples yawanga e Luweero, weyagenda e Luweero mu balutamaguzi eyo, examples yawaayo emisumali gye yafumitira eyo. Kati agenze Kaseese waliyo saga gye mwalaba, leero gyali. Nakyo kitegedde. Kakati no yembeera ensonga za Mathias Walukagga. NUP nakugambye NUP yetegeeza egamba nti bakyazitambuza, tebannaba kuvaayo kulangirira kugamba nti oba mulonde Magoola oba mulonde ani oba muwagira ani oba ki oba temuwagira oba temuwagira, tebannaba kuvaayo kwogera kigambo ekyo. Wabula wakati nga Magoola ye mu wano mu Busiro ali mu kulaba nti abagamba nti yenze. Tolaba nti bagamba nti n'okufa oluusi oyinza okufa nga gwe badde asibye omukisa gwa mutabani wo nga mu kufa kwe bagenda omuteeka mu university nga bali tasoma university. Mugagga nasituka n'agamba kati engeri gy'afudde nze nkututeeka university nkututte China nga gwe badde asibye emikisa gye oba chansi ze. Kakati Magoola wakati nga tannaba kwatula kugamba nti ye Mukama Katonda weebale mu mutima muli yandibanga nga kale weewaawo era kale. Kakati wakati ye ng'agamba nti kati muwagire nze NUP ku nsonga eyo ekyasirise tennaba kulaba nti ate n'omunnange evaayo kwogera ku nsonga ezo ogenda kunzikiriza era nsooke nkuwumuzeemu katono nnyo. Wabula Nandala Mafaabi wa FDC bugenze okukyanga agenda Nandala Mafaabi ng'agenda Lukunjiri ne Kanungu, Lukunjiri Kanungu, President wa FDC Nandala Mafaabi mu mbeera yonna. Ogenda kunzikiriza nkomewo wenkomawo musawa yaffe ey'okubiri. Saagala weerabira eggwanga lya Irani bayina kye bakoze wakati nga Russia yalabudde eggwanga eri Amerika bagamba Maduro indirect Maduro wendi nzija ndi naawe. Wakati nga waliwo tagali aliawo, waliwo tagali ali mbasajja aba Hamas tugenda kutuukayo. Kati bwe tugenda mu Iran manya tugenze mu basajja ba Hamas nyina okuwa ku ggwanga erya China. Bana abayayi, bana abasajja China, Russia, Iran, North Korea. Wakitegedde nti this week yonna bamaze bali mu kugezesa byakulwanyisa. Ate we bawulidde nti Amerika yatutte tanka ya Venezuela, oil tanka ya Venezuela, abasajja ensi 3 olunaku lumu zagezesezza. Russia wagirengedde mu Ukraine, wamulengedde ng'ebitundu abitwala agamba bino njagala nze kubimala. Lwaki njogera bingi nga sinnakuba bulango? Mwana wange Yusufu toyogera bingi, waliwo obulango babakama abo sooka obujjewo ogende maaso.
Amanya ganze babye Sauda ndi muyizi ku Apple Skills Institute. Amanya ganze Sekidde Musa ndi muyizi ku Apple Skills nguguse mu kukwata film wamu n'okugiteekateeka. Amanya ganze Magezi Tasnim ndi muyizi ku Apple Skills nkuguse mu kukwata video. Amanya ganze Nakaunde Shamim ndi muyizi ku Apple Skills nkola journalism and mass communication. Apple Skills Institute ly'ettendekero erisinga okubangula bannamawulire. Tulina diploma ne certificate mu journalism and mass communication, video production and filmmaking, graphics designing ne courses endala nyingi. Tulina studio ez'omulembe eza radio ne TV. Tukwaniriza kyangu wewandiise leero essimu 0754 225 0754 225. Apple Skills Institute. Gaga yowe to Morocco ne Uganda Cranes ngeri wamu ne MTN. Choino kola changu nnyo gula Gaga bando ngonyiga *10 *0#. Ofuke na mukisa ayezo okwewangulira olugendo olusasulidwa paka Morocco. Gaga yowe to Morocco ne Uganda Cranes wamu ne MTN. Nga tuli wamu fire waffe tayimirizika. MTN elungamizibwa Uganda Communications Commission. Gaga tusonge Morocco ne Uganda Cranes wamu ne MTN. Gula buguzi bando ya Gaga ngonyiga *noti ofuke na mukisa sobola okwewangulira olugendo olusasulidwa okugenda okulaba Uganda Cranes ng'esamba mupiira mu Morocco. Gaga tusonge Morocco ne Uganda Cranes wamu ne MTN nga tuli wamu fire yaffe teremesebwa. MTN. Amateeka n'obukwakulizo bigobererwa. MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission. Oli muvuzi wa boda, oli Lubyanza, oli muka boda, oli muka Lubyanza, watakise oba munnabutale. Kakati weeyunga ku chairman wa boda boda mu Kampala ne mu ggwanga lyonna nga yeebaza President Museveni ebyo byonna byatukoledde ate nga bwe tubikuuma protecting the gains. Okutusalira ku permit, okutulwanirira ne tusigala nga tukyapira mu kibuga, okutuwonya kamyuka gulante n'atutera ssente mu ssako zaffe, okunyweza ebyokwerinda kati tukyapa mpaka ku makya. Menye kindeke ki. Chairman wa boda boda mu Kampala ne mu ggwanga lyonna Mawejje Franka, abakunga, ababodaboda, bannabutale, abataxi nammwe abaagaliza President Museveni ebirungi okulonda omwagalo w'abangi President Yoweri Kaguta Museveni nga tovudde mu securing the future kati protecting the gains katukuumye ebyobugagga bitufunyeewo. La ilaha illallah. Omuntu yenna yandiyagadde okuweerera omwana we mu ssomero eddungi era lyeyagaza naye liriwa Houston Pre and Junior School. Tusambisa amagulu 3 eddiini, ebyensi n'ebyemikono, y'abawala n'abalenzi, ya kisulo n'abava ewaka. Ekifo kigazi era kyeyagaza omwana wo. Basomesa omwana wo kompyuta n'ayiga okukozesa ebyuma bikalimagezi. Bazuula ebitone by'abaana okuva mu mizannyo egy'enjawulo. Twala omwana wo muwandiise kati okuva ku bebi okutuuka ku kibiina ekyokusatu ku Houston Pre and Junior School. Ebisale bijja mu nsawo ya buli muzadde. Essomero ly'amakula lisangibwa Kitemu awo maaso g'essundiro ly'amafuta erya Shell. Tuli bangu bakutuukako. Essimu 0702 26 94 8 oba 0777